owekitiibwa Mpuuga yali badde olwaleero fight y'okutegereka yali badde beera intellectual nti alternative budget gye mukubye teyinza kusoboka olwa kino na kino mugambye enguudo mugenda zikola bwe muti oba amalwaliro n'ekyo tekijja kusoboka kubanga sente kitegeeza mugenda ziteeka mu byabulamu byokka nti olwaleero ensonga His Excellency Kyagulanyi zaalaze atulaze ensonga 2 oba 3 n'atugamba nti si lwakuba tewali mateeka amateeka weegali ne effuga bbi lye lireese corruption ng'ekizibu eky'amaanyi ku economy ya Uganda. Maturity eraga nti bw'oba wa kitiibwa bw'oba w'amaanyi watutumu wavunaanyizibwa wali badde weewala ensonga eziri personal nze bwe ndowooza ensonga eziri personal kati ono enkola gy'akozeemu ebadde yakulengeza naye nga ensonga agivuddeko kubanga ensonga ebadde nti waliwo ebadde yanguzi ne ssente y'omusolo emala gagenda nali badde ndowooza yali badde amwanukulira mu nkola y'emu nti nedda kyoyogera si kituufu yes saali mu nguzi n'ebirala tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG tulaba webale nnyo balire ddala okutulaba wonna w'osinziira okutulaba agangenze Geoffrey Mayanja tuzze nate tuwayemuko ku mboozi wiiki mpya amaanyi mapya energy n'olwekyo tukwebaza naawe okuba nti nno otugoberera n'okutulaba nga buli ntakera ndi wano ne Mwami Tegusuulwa tumaze okutula tubeko n'ensonga zetugayagaya mukeze ensonga soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikira awo ssebo nsanyusa okukulaba bassebo ne bannyabo bannayuganda mbalamusiza yenna gye musinzira okubanga mutulaba mutugoberera buli mu ggwanga lyonna we bali n'olwekyo kubanga batulaba mawanga mangi tufuna feedback kuva mu mawanga mangi ag'owabweru kuva mu America kuva Canada kuva mu kyombo ky'omuwarabu tubeebaliza ddala mwebale goberera okay Mwami Tegusuulwa ebyomuziki bino byobimanyi abayimbi obamanyi abayimbi kubanga abayimbi omanyi nnyo ebyobufuzi n'ebyobyemizannyo naye abayimbi bano bategeera sibamanyi nnyo kubanga abayimbi mbadde ngoberera music n'emabegako awo n'omupya myaka nga 10 emabega sigoberera n'okusaba kubanga nze generation yange ye yaba His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi basebata ate bamabegako kuba bo bakaddemu naye nga twakula tubawulira naye gamba ko mujiji gwaffe gwe nyini be bakamiliyoni Bobi Wine Bebe Cool ba Juliana bani Spice Dana omumanyi ye omugoberera enyimba nyinzo butamanya nyingi nenge nyimba za artist regular nyimba ze manyeko ntonotono omimbi gwe bayita Chumi omumanyi Chumi muwulira mulaba ayimba gwokutegoba yes gwokutegoba ayina hiti akayimba ke kakutte bantu bakawuliriza ayina nakala bakayita besting kwagala nnyo nenje besting kwagala nnyo nenjagala nnyo baawo okay mbambira bakubanga katomulebe gwa TikTok yes obira no obowekanga no kiraba no nenga za bayimbi bango kusinga bakadongo kama andi katolutalo luli wakati wa Chumi ne Spice Dana anti bakayimba bakola mu remix kali erika gwokutegoba kati nawulidde mbu Spice Dana mbu yamusuubiza $5,000,000 n'abakunera byamusuubiza awo kati ndoza byaganye ate olimba balukola remix kati olutalo luli awo Chumi atabusayomba yagamba nze bwe mutabutereza nze muwedde be bayimbi nemabegaka obadde gabo mukwano webakoledde akayimba wonna nga tebalina tabu yonna ne kati bitabuse ndowooza mbu bwe mpulira mbu waliwo betatambudde bulungi bye bateese bye bakkaanyaako Chumi alabika talina kye yafunye naye ndowooza abayimbi okay byabayimbi nga bwogambye sibimanyi wadde sibagoberera ne bandekera nga abayimbi babiri banjawulo omwali waggulu nnyo ate omulasi tukabusitusi yes kati Spice Diana mu kuyimba ndowooza bakiyita collabo collabo kebe remix ey'oluyimba
olwa 10 lwe yakola 10 bwa lukolo no bwabagambye balikoze remix ate Spice Diana n'abeeramu nze ndabanga 10 yabaafunamu talina kufuna de n'ekikumi 10 yafunamu 10 ku 10 yabaafunamu nti one afuna ku masanyalaze ga Spice Diana mukulaba okwa ayiyegamye mutana masanyalaze ge yamujjako yagamba nti yali yemalirira talina masanyalaze talina ki anti kwe kwepanka okwo you see abaana abo abasinga bato balowooza nti buli kimu kyonna bakipimira mu ssente ekitali kituufu n'akatono nti omuntu okusituka weetaaga banne abakukwatiddako lyoka okoleki osituke kati si nti buli kyokola olina okuba ng'osasulwa 10 tannatuuka kusasulwa mu muziki bwe ndabikiranga wadde muziki akyabuliramu ddala naye ate abadde afunye feva nga abayimbi abanene bashetinga naye bamukwata ku mukono batambula naye boogera naye kubanga tiktoka nga kuyimba sokuba tiktoka nga abakolera bwatyo kati naye bw'abanga olwaleero basobodde okuba remix ne Spice Diana waliwo byota mu nsi ate sente terina makulu nti abantu beerabira nti ekintu kyokka ky'osobola okufuna mu kintu kikyo ky'ofuuse nti sente bajja zikuwagamye bukadde 5 bazikuwa ku Lwokuna ku Mande nga tozirina n'enkolaganayo ne banno ndoza yali badde enkulu kubanga ky'ofunira ku muntu yenna akusinga omufunirako 1 okugulirawo enzigi ezitali badde teziguka singa obadde bw'omu 2 okumufunako experience 3 okumanya obumanya badde okusembera obusembereza omuntu akusinga kikulu nnyo kati waliwo tiktok bangi bannakenya beneegomba okutuukirira nti niba otuuka obutuusi naye n'olaba abikola atya preparinga atya ayogera atya budde ki n'ebirala bingi byofuna naye ndowooza kanso ndowooza tujja kufuna olunaku lumu tugwireko nembya abayimbi ebyo kubanga ndaba osobola okubinyonnyola ebintu ebyo kubanga principles z'ensi eno zezimu kati naye ndowooza 10 okutabuka nadda ku leve eyo aba atabukidde bwereere bajjajjaffe balina olugero bakisoko ekigamba nti atafiirwa tafuna waliwo ebintu bingi ebiri kati ngaffe abawuliriza abayimbi n'omulala baiddeyo omuyimbi wange lwakuba bambi yasiramuka eddiini tekyamukiriza kuyimba naye nawulidde yakuyeyo akayimba Segawa Vincent atasobola kukuba kayimba wali yabadde yaŋŋambye yakubye akayimba wadde tutu oba muyimbi eri omuyimbi gwe bayita tutu kubanga namulaba ogwasemba yagamba nti eddiini y'Obusiraamu tetukkiriza kuyimba yadde kuyimba kwa basitaani era nagamba nti n'ennyimba zaagala azitwale era n'asaba nti ezo zeyimba mu maloboozi ge twabaawo radio nemuddamu kuzikuba ajja gisiba ndage nebirabako ataza kubanga yazzeemu ne waliwo yaŋŋambye nti yakubye akayimba banne tutu nti kadongo kamu tutu yani tutu ndowooza ba n'emuyimbi babuŋŋambye bugambiza abayimbi sibamanyi naye ayinza okuba gyali katolaba kati ngono mwana yakuba na wolovu kati bamungamba bugambiye yani Brandon Love yakubiye simanyi nyina na wolovu kati abaana basiga sibamanyi naye nga point eri nti Vincent Segawa ye muyimbi wa kadongo kama yali akwatidde kadongo kamu abala bamuvaako kyali wange walukaga takyakuba kadongo kali oli sopa Nando Love omuwala bamuyita Nando Love kakati ono walukaga music we yamuteekamu ebirungo ebirala kati kadongo kamu oli tumumisinga ayali enyimbira obulungi ye Segawa Vincent naye nga tuzeeyo ku mulamwa omulamwa guli nti Kafeero omugezi Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti ffe twakulembeza gumiikiriza obukakamu wamu n'ebinyiga ebyo byaddala kyavala abaga nti abamu baafa baavu lwakugumiikiriza obayitiridde anti kubanga nalabyeko nawe akano kagamba nti ebiseera ebisinga twawule okugumiikiriza n'okumala ebiseera kituufu kubanga osobera bantu nga ogati kangumiikirize naye ng'ate omala biseera nga tojja kufunamu ekyo kituufu nzikanye nakyo naye era Kafeero alina oluyimba lwe yakuba kasookedde giweera giti ndozi eri yawezezza emyaka oba 20 mu ndongo naye nga annyonnyola kipande ku kipande enju ku nju twalwawo okuyitwa abantu nga batuyita bakumi banju batwejeregwa mwana wani afumbe w'omudongo
nenga nnyonnyola byayisemu ali akakulaakulane ne mu bimpimpi tosobola kuva ku emu n'ogenda ku 10 Kachumi ali kwemba tayagala kubuka agende ku 10 Katate Diana Spice Diana ali ku 10 ali ku 10 already kati ndowooza enkolagana ye ne Spice Diana yali badde agikuuma etegeeza kinene etegeeza kinene okusinga sente for now ne sente jazifuna ate n'ekira abantu kyebeerabira buli onoonya sente tozifuna teri yali anoonyeza sente n'azifuna sente zivujja zitya sente bazisasula ekyo kyokola singa kyali bwe kityo singa Masiikini asinga okufuna sente kuba asaba busabi talina kyakola naye mwe bali bempuli abazimbi amayumba balimba bulimbi taliyo n'omu olwogo bagamba nti omulabo yasabiriza oyo alina ennyumba z'abapangisa naye gyasulamu wedde emirimu kujerega bujerezi taziinaawo taliyo okwogera bintu naye nga point ekirala kisembayo katumaliriza ku kyo katumaliriza ku ekyo omuntu okufuna ssente obuuza nti azifuna atya omuntu abaza kusolvinga kizibu ekiri mu community nti naalaba mu kitundu temuli ddwaliro n'ateekawo eddwaliro ayamba abantu katu yazifuna naye gwe ogamba obugambi olwaliro nti munze njagala kufuna nze kukima ssente tosobola zifuna kati ozifune kuki okuki otunda ki tosobola zifuna kale ezo ensonga zezo tuyitiddeko obuyitizi naye mwami Tegusulwa naze nti ate nebyabayimbi nabyo agamba alinako idea opposition nga bakulembeddwamu NUP abatudde mu ofiisi ya leader of opposition Joel Ssennyonyi okulonkinga oba okutongoza budgeti yaabwe nga bo opposition oba government ey'ekisiikirize era Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku babadde abagenyi yadde mugenyi omukulu ku nteekateeka ezo n'abalala bangi ababaddewo nalabyeko mukyala Kiiza Winnie nalabyeko n'abalala bangi opposition babaddeyo okuba nga bagoberera ensonga zino era nga ebimu ku ebyo byayogeddwa okusingira ddala kubanga omulamwa gwayo kulwanyisa nguzi era abasinga bonna babadde boogedde bwasinzira kwogera ku nguzi ejjudde mu ggwanga ate era ne mu palamenti wennyini kubanga Mwami Kyagulanyi yatuse n'okugamba nti palamenti eno gye tulimu bakifo kino gye tulimu kyekigwanidde ddala mwetugwanidde ddala okuba nga twogera ku nsonga y'enguzi kubanga mwesibuka nayogera ku mabaati agabbibwa nayogera ne ku bakamishona abeeyongeza omusimbi nga tebanabana kukola era mwami Mpuga abiseera ebyo yali akagenda ku kakiiko kakabakamishona webeweera omusimbi si kweyongeza webegabira akasiimo kitegeeza nti yali tanaba kukola niyegabira akasiimo bana bamugabira akasiimo so bingi ebyogeddwa sayidi awo ensonga ne ya budgeti ogiraba otya kwopukisa di opposition nga yegikoze kubanga baga nti government tekyawulira ne bwe mwogera ki ne bwe mwogera ki katolo budget ya opposition eba n'omulamwa neyanziza one nti sabo nsaba kumpa mukisa guno nti mu nsi ezikuze olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo naddala ku ludda abantu abali ku opposition nsooka okwebaza LOP Joel Ssennyonyi okuzzaamu bannayuganda amaanyi okusingira ddala abavubuka lwaki nkyogera bwetyo bwe yali ayingira ofiisi eyo bamutunuliranga omuntu atalina experience bamutunuliranga omuto mu myaka nti ofiisi gyagezemu kubeera leader of opposition nneneko ne byakozeeko byatulazeeko bitulaga nti ekikulu si myaka teweekwasa buto ekikulu birowoozo ki ebiva mu muntu ekikulu si myaka wabula enneeyisaayo n'endaba y'ebintu ekikulu si myaka ekisinga obukulu ndaba yo n'obwongo bw'olina okusobola okugatta abantu ne mutambulira wamu olwaleero ebibiina byonna biri ku opposition mbirabyeyo okuviira ddala ku wa pipi Saddam Gaira ndabye aba anti Winnie Kiiza mulabyewo ne Kaluhanga MOP abakiikidde anti ndabye ekibiina ekipya ekya PPF mukulu Omulord Elias Lukwago nga waali ndabye Jim Akena owa UPC mulabyewo
ndabyewo ttiimu ya Jema eyababasalirwa n'abakaterega eya Jema ndabyewo abasaidi eddala eyaba DP ndabyewo buli saidi yonna ey'opposition ekuŋŋaanidde wamu ne ku saidi ya Nuupu ng'ekibiina ekisinga endasi mu parliament His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddewo kabonero kalugero tulaga obumu kyekibaleese olwaleero ekibaleese nga bw'ogambye bakola kibayita alternative budget alternative budget mu nsi ezikuze twalibadde ffenna bannamawulire gye tutunuulira olwaleero nga gye tuwogerako okugyogerako tutya okugyogerako olwaleero tugamba nti gavumenti yagamba ebyobulimi yateekamu ssente bwe ziti egenda kukola bweti era egenda zikozesa bweti neffe abaagala okujja mu paalia abaagala okujja mu buyinza tugamba ebyobulimi twali biwadde ne twali biwadde ssente nnyingiko okusinga gavumenti zeewadde ebyenjigiriza gavumenti eri mu buyinza egamba kuwaayo ssente bwe ziti neffe abaagala okugenda mu buyinza tugamba nti nedda tujja zongerako naye tuteeke ennyo mu primary bwe ziti oba ku secondary bwe ziti oba wano abaana okufuna ekyokulya ku ssomero we tugenda okusessa ebyenguudo tugenda kuzikola tutya okwawukana ne bannaffe tuwe omulonzi ekifaananyi ekirungi ekituufu nti gavumenti ebikola bwe biti naye ate mwe mugamba mutya ekyo bw'otakikola oba otandise kaayana bukaayanyi kwagala kujja mu buyinza naye nga totulaga gwe kikyogenda kukola tuba tukutwala ng'avumirira obuvumirizi n'olwekyo olunaku lwaleero luba lwanjawulo nga lwankizo olw'okuddira munnayuganda omulage nti ffe tuba kuba mu buyinza oba bwe tunajja mu buyinza tugenda bikola bwe tuti kuba bw'oba tokimulaze agamba nti oyogera bwogezi nawe ogenda kujja wano bikuleme obiyita byangu ne bw'omala otulaga nti wano era ssente zigenda kuva wano tuziteeke wano kibayita alternative budget kyamakulu nnyo eri ffe abali ku ludda oluvuganya okukiraga bannayuganda bakitegeere nti ffe tunajja mu buyinza tugenda kukola tutya era ne munnayuganda agambe nti ogambye otya kino ogenda kikola otya ssente ogenda zijjawa wama wano kisoboka nti nze ngenda kulwanyisa enguzi ngenda kuba ntaasa trillion 10 buli financial year trillion 10 nyingi nnyo trillion 10 ezo ngenda zikolamu kino na kino na kino era basebo ne bannyabo enguzi ngenda girwanyisa bwenti ne bwenti omuntu agambe nti nedda akalulu kange kakuwadde kyetulabye olwaleero kyongera otulaga nti bwe tuba tulaga ffe bye tugenda okuba nga tukola nti olwaleero ensonga His Excellency Kyagulanyi zaalaze atulaze ensonga 2 oba 3 n'atugamba nti silwakuba tewali mateeka amateeka weegali ne effuga bbi lye lireese corruption ng'ekizibu eky'amaanyi ku ekonome ya Uganda era abannyonnyola okwewola mu alternative budget era tugenda kwewola ssente meka wabweru meka ze tugenda okukozesa era ebeeraga nezineewolebwa anti budget eraga ebintu bibiri budget mu bimpi plainly budget eraga ebintu bibiri eraga ssente ogenda ziyingiza otya era ogenda zisaasaanya otya kyekyoka budget eraga kyekyoka ge makulu ga budget mu bimpi nga togenze byakikunya kufuna definition zigenda kumenya eraga bulazi budget ssente meka z'osuubira okuyingiza era ogenda zisaasaanya otya ebyo bw'obinnyonnyola then kikulega nti budget gwange ogenda kuba olikola ki olitwala mu maaso ekirala kyalaze His Excellency olwaleero kyatusuniddeko mu alternative budget gye tugenda okunnyonnyola tujja kuba tuginnyula abantu wano atulaze nti budget bw'oba ogikola ennungi Africa tukkaanya tetulina bulungi ssente zimala kuba tetulina tax kibayita tax base kitegeeza bantu bameka abalina obusobozi obusasula emisolo ekyo kirabirawo singa abantu tebaba na mirimu omuntu atalina mulimu talina kapasite esasula musolo era ojja kwekwasa bajja kusasula indirect taxes bwegamba nti bwe nagula essaati eno banzijako omusolo bwe nywa kasoda banzijako omusolo naye gye emisolo bw'oba osoma economics omuntu asobola ogyewala si gya buwaze
ayinza kugyewala atya esaati okujambala iteeka okugula okunywa kasukaali kali kasukaali nziga sijja kkanywa naye waliwo ebintu nga byo oteekeddwa okukola ki okubigula era n'oweeramu omusolo anti ne bw'oba tasazeewo okubyewala oba kukikola tolina kyakukola weesanga by default oba olina okukikola gamba otulwaki tolina sente zigula saati 5 ate ogenda gula saati emu kati tolina sente zigenda gula saati 5 kati already oba kati oguwonye oba oguwonye oba ojja kugula 2 esatu ozerekereze kati zesatu bagenda kujjako omusolo kitegeeza tolina capacity gagenda mu bbaala kunywamu kabiya kati kitegeeza omusolo togenda gusasula ne bw'oba onywedde cupa 10 onywa 3 n'ogamba wayi kanziruka waka kati kitegeeza capacity eya tax base eno mubalina okujja omusolo nfunda nnafu kati bweba tisi nnafu kubanga argument yali badde lwaki abantu tebafuna mirimu ekyo tukinenyeza gavumenti nekiribeera kya lulala now sente zaffe zetusinga okufuna wano twewola neewole tuzifuna grants tuzifuna mu loan tuzifuna mu kwewola kwa buli ngeri n'abazungu tuyambako kati budget ya Uganda tetusobola kugibeezaawo bitundu bisukka 50 n'obutawera 50% ku buli 100 tukola budget nenga tumanyi tugenda kusaba tugenda sente zijja wabweru budget yaffe esinga ebitongole kati nga KCC n'ebitongole ebirala budget oyinza okwekanga nti kumpi 65% budget esomeddwa KCCA bilioni nga 65 budget esingako ya misaala gy'abakozi era kyonna ekikolebwa mu Kampala tekisobola kukolebwa okujjako nga tufunye looni ey'okuzimba oluguudo nti mutwala ne mukola budget nga budget ensimbi esinga ya kusasula misaala kyekisinga naye nga bwemugamba nti kati katukole oluguudo lw'ebunnamwaya nga sente muna kuzeewola bwewozi olina zeewola ate zigwe mu butego 2-3 ekisooka baleetewo okubuzaabuza sente ziribwe nga n'oluguudo terunazimbibwa naye nga terooni ebala bakole oluguudo olwali badde lumala emyaka 20 balukole lwa myaka 3.5 naye nga te sente zaalibwa boogeraganya enguudo ezikoleddwa e Tanzania ne Kenya bwe twenkana bwe tuli mu East African Community kankuwa ekyokulabirako katugambe nga railway standard railway gauge eri ebeetwala sente entono wadde etwala nnyingi ate naye ono neetazimbibwa tukwatagana kati budget kitegeeza kyenfunye olwaleero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kyatusomesezza kye bayita priorities nti sente kale entono ne tukole ebikulu tukole bye ziteekeddwa okukola eziriwo national budget teeyawukana na budget yo gw'omusajja ali mu makaago tebyawukana bw'oba olekawo kameeza emitwalo 2 naye nga byetaago ya mitwalo 4 kitegeeza nti mulina okusalira amagezi sente ze mulina tugambe nti tukoze tutya tukole ebikulu tugule sukaali tugule amanda tugule ebijanjaalo tugule akawunga naye tulaba tetusiise bijanjaalo tukwatagana naye kakati omuntu bajeti ya Uganda oli agikwata bweba kameeza bajeti ya Uganda nga kameeza oli akwata omutwalo gumu n'ekitundu ogulekeddwawo ogwali badde gugula amanda ebijanjaalo akawunga n'omusanga nga aguzeeko apple aguzeeko ne yogati aguzeeko n'amakolooni n'ebitumbuwa ebizungu bibaga yate ziba zimala tezimala kati the priorities Honorable Kyagulanyi abadde annyonnyola olwaleero nti mu ssente zino entono mu bimpimpi zo tuzikozesezza tutya entono eziriwo kwati katukkirize Uganda eri mabanja tetulina ssente n'entono tuzikozesezza tutya ojja kuca ku makya owulire nti basajja balaba yawangudde Uganda omusango tegutegereka bamuwadde bilioni 5 ng'ekyokulabirako omugagga gundi naye bamuwadde bilioni 45 Womeme eyagala kugenda naye ebadde ejje ku Bannayuganda esene mpitirivu nnyo z'okwota amasanyalaze nga yefunamu amagoba mangi kyokka ate era egamba nti wadde tugenda ne mutuliyirire bilioni 10 katuzibawe sente ne zifiira mu ngeri eyo kanti tukateekako obubbi obulyake n'obukenuzi n'owulira oli muntu omu abbye bilioni 2.5 onabbye bilioni 3.5
muntu omu yazitutte kakitegeeza budget tasobola kubalansinga n'ebitono bye twali badde tukola mu ssente ezo tetubikoze kati ffe kye tulina okulaga ng'oludda olugenda okudda mu buyinza tulina okulaga ssente entono tuyinza zeeyambisa tutya mukola budget inakantu akansigaddemu mukola budget ya KCCA ng'ensimbi ezisinga ku zo nga za kusasula misaala gy'abakozi yes ng'ensimbi ezirina okukola emirimu mugenda kwewola neewola okukola nguudo kola myala gwegundi kola nga za kwewola bwewuzi KCC terina ssente zisala wadde muti nagumu nga tefunye looni kusala obusazi omuti ogwetaaga essuuluulu gavumenti si yeewa KCCA sente zikola emirimu ezibasoloddwa mu bantu ng'omusolo abantu basasula omusolo gugenda mu kitavu KCC neekola budget naye bw'ekola budget waliwo areas ze batunya nti wano bateekawo ssente wano tebateekawo ssente naye obusobozi tebuliiwo okusinziira ssente ezijja kubanga KCCA budget okunoonyereza okwakulibwa emyaka 5 emabega baakola basajja abagirimaani nti okukola Kampala ebeere yaddeko yeetaaga 1.7 trillion buli financial year nti kitegeeza nti KCCA ekibuga okukola ku nsonga ezitandikirwako nga kasasiro ng'amataala okukola ebinnya ebitonotono mu Kampala ng'amamama ebitaala mbyogeddeko okuba lights ekiro okuzimba emyala okuzimbazimba emyala emitonotono uno gwe tutaddeko amataala teekako amataala naye nga togenze nnyo wala beetaaga 1.7 trillion buli financial year kati budget ya KCC etambulira mu binaku 6 billions binaku 6 kati binaku 6 bw'oba otutte kale average le tubale 5 kyekanankana nawakokosa emitwalo 3 nolekawo gumu kyekitegeeza kakati ssente ezo zonna eba bigenda okolebwa project yonna ssente baba balidde buli looni natejjukira looni ovanga ku looni buli financial year ng'olya buli financial year okubeera kule kyokola olya looni obotekera okufuna looni oteekeddwa kufuna looni ng'ozifuna mu bazungu ozifuna mu East African Development Bank ozifuna mu gundi mu sources ez'enjawulo kati bwe bubeera obuzibu kati alternative ekyogeddwako kati mu alternative budget ey'opposition kwe kugamba tukoze tutya ssente ze tuyina entono tugende mpola ogambye mu financial year gwe mwaka mulamba nti ensimbi gavumenti zeewa KCC okukola emirimu gyayo zibeera mu obuwumbi ogambye buwumbi binaku 6 wano mbadde ndaba nti ensimbi eziweereddwa umeme okulaba nga baga nti atufe tukivuddemu tubalese ziri obuwumbi 4 kitegeeza nti ensimbi eziwebwa KCCA financial year okulaba nti emirimu gisobola okuba nga gikola ki gitambula kati ate nga bitono nnyo kubanga KCC obuvunaanyizibwa bungi bwerina ate nga n'omusolo gwesolooza mutono ddala KCC golooza ejjawa ssente zaayo abantu bagenda bagamba KCC ssente zonna zesolooza naye bw'omugamba akulaga breakdown mutandika okunnyonnyola azijjawa tasobola kunnyonnyola ssente ezisinga ziva mu kusolooza bizimbe omusinga okuva ssente nnyingi revenue stream gye baagala okuleeta kakati yiya okwadvertisinga ku billboards era mu bwangu nnyo KCC egenda kuba nga etandika okufuna omusolo muba ab'ebipande billboards ate nga KCC yafiirwa ssente nnyingi kuba emabegako yali yesolooza ate obusente butono ne bajja bukuba mu kooti ng'esolooza tewali tteeka n'eriyirira abasajja esente empitirivu biliyoni ekibuga ekikulu KCC nekikwata ssente nekiriyirira abasajja KCC etayina balooya kugamba nti kino kyemukola kiri mu bweru w'amateeka temukikola kijja tusula mu buzibu bya mirundi 2 balooya omusango oguba mubi guba mubi kyebayita bad case neera kijjeewo ate ekirala mu Uganda waliwo kyebayita consent judgment consent judgment kwe kugamba nti tukanyiza naawe tuve mu kooti bw'otuwangula obadde ogenda kufuna biliyoni 10 naye tukanye
tuve mu kooti tukuwe billioni 6 ne mu kukaanya okwo kubeeramu science mungi kuba ekibuuzo kye wabuuziza kya makulu kirimu ensonga kya gumbo gamba nti KCC terina bannamateeka ababaleka ne musoloza ssente oluvannyuma akagwa ne kabakwata amazima gali nti KCC ebalina lwaki tebawabula nze naawe lwaki tebawabula nze naawe kampani z'abaani bano ababa batadde KCC ku nninga nze naawe ne mu kunnyonnyola obulungi eyo Uganda super eyo Uganda entuufu lwaki nawulira mbu Idi akulira KCCA afune miliyoni 4 n'ebirala ebigenderako awo Lord Mayor afuna mmeka zirimu aweza 2 maleka limu 2 simanyi bulungi figa gyafuna naye nti omuntu yali badde afuna ssente njiji singa asolo zikola omuntu yenna okufuna omusaala kitegeeza omusaala gw'ofuna osooka kuyingiza n'olyoka ofuna omusaala ssente ezo zenkanankana ne services ne ssente KCC zeeyingiza ansi eri nti nedda naye era bwe bibeera yengereka yaabwe gye bagereka okuba nti Idi aba afuna ssente nnyingi okusinga omuntu omulala yenna tuveeyo eyo Mwami Mpuuga avuddeyo agamba kutegeezezza nti wali Mwami Kyagulanyi Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu President bw'abadde agezaako okunnyonnyola mu kwogera kwe agambye nti nno nga yeewuunya enguzi egenda kweriba mu Parliament era ebimu ku ebyo byakoonyeko kwe kuba nti nno abakamishona beegabira akasiimo n'agamba nti nga n'omu ku oyo yali tanaba kubanga ayingira na woofiisi bakola omulimu gwonna nga yagagutandika naye n'aweebwa akasiimo so ng'akyewuunya Mwami Mpuuga olumugudde mu matu naye n'abaako naye obubaka engeri gy'abukomezzaawo ng'agezaako kudda ndowooza oba oli awo ebyo Mwami Kyagulanyi Bobi Wine byayogeddeko bye bimusosesose naye n'avaayo mu kamooli n'abaako byagezezzaako okunnyonnyola avuddeyo n'agamba nti nno agambye nti okola budget tekubeera nga kutegeka kivvulu noga nti otegese ekivvulu leero oyimiridde ku mulyango asolooza ayingira gw'osolooza n'agamba nti atebeera bwe bityo agambye nti nno mu luzungu nti when you believe that parliament or government works budgets like a concert manager where your collections are done at the entrance and expenditure from the collections made the following day. Again, I want to go waliwo omutuufu kugamba mu ngeri nkiyita kuvoola nyiza kukiyita ntya mu bumpimpi kugamba ng'alinga gyereegere bikoleddwa olunaku olwaleero ku Parliament mu ngeri y'okulaba nga batunula mu budget oba nga balonkinga budget ya gavumenti ekisiikirize. Maturity eraga nti bw'oba wa kitiibwa bw'oba w'amaanyi watutumu wavunaanyizibwa walibadde weewala ensonga eziri personal nze bwe ndowooza ensonga eziri personal kati ono enkola gy'akozeemu ebadde yakulengeza naye nga ensonga agivuddeko kubanga ensonga ebadde nti waliwo ebadde yanguzi ne ssente y'omusolo emala gagenda nalibadde ndowooza yalibadde amwanukulira mu nkola y'emu nti nedda kyoyogera si kituufu saali mu nguzi n'ebirala naye awo oba ogenze muzungu kyayita native oba ogenze beya oba ogenze native oba ogenze kataka ate ku nsonga ennene ng'ezo akataka tekeetaagisa n'aliroozezza olwaleero ow'ekitiibwa Mpuuga yalibadde olwaleero fayiti y'okutegeereka yalibadde ebeera intellectual nti alternative budget gye mukubye teyinza kusoboka
olwa kino na kino mugambye enguudo mugenda zikola bwe muti oba amalwaliro nekyo tekijja kusoboka kubanga sente kitegeeza mugenda ziteeka mu byabulamu byokka enguudo teziikole abaana tebasome security eteebeerewo tekinologiya taabeerewo mu makolero munyinyole ekyo naffe netugamba nti omusajja asimbye ensonga era netukulabira mu kitiibwa kyo nze argument gye nalibadde nsuubira nti sikkaanya nammwe ku alternative budget gye mugambye erina obuzibu wano na wano kino kale kyo kituufu ne kino si bwe kyalibadde nenze we nabeererawo nabikolanga bwenti era mu nkola y'emu eyange yalibadde etuluna bwenti eyamwe tegenda kukola ku lw'ensonga emu 2 3 4 5 tegenda kukola argument nzoza gye nalibadde mpuliriza neŋŋamba nti awo musajja annyonnyodde asimbye ensonga bano budget gye batulaze kano mbadde sikategedde kano mbadde sikalabye ffenna ne tufunamu si luyombo kulufuula personal ffenna bannayuganda ffenna netujira ntugamba nti ani asinze okukola alternative budget entuufu ennungi aliwo asinze kubanga politics gye tulina okugenda alina kubanga wa mawanga gakula abangereza abamerika nti mujje mwenna ne mubeera wali mwabali mu buyinza olwali ba republicans bali mu buyinza aba Trump aba democracy chovola baba kuba midterm baina midterm bagenderera mu kalulu mwene muyimira ni mugamba nti nedda annyonnyole ebyokufunira abantu emirimu bimulemye akulietinze emirimu kakaaga nefe formula yaffe tugenda creating emirimu 7,700 tugenda kikola bwe tuti waliwo ba investor abajja kuno baweze 3 mu 5 bali baleeta biliyoni kuno ekyabalemesa yenguzi eri mu State House nga balina okuleba president ffe tugenda kitereezaamu nti investor bwajja mu Uganda tiyetaaga kulaba president ajabuzi minister oyamala era ba investor abo netubakubira olwaliro bayagala dde okujja balinze nekyabalemesa kintu kidogo abasatu nayogedde nabo negedde ne Khalifa Mashudi nayogedde ne Ibrahim made manyaga naga no batema nti nyina abawalabu 37 bagenda kukola wano company 37 buli company emu egenda kuwa abantu emirimu 2,500 kati company zenyine 10 aba mitwalo 2 bagenda kufuna emirimu era bangambye baagala bano na bano bye bagenda okukola bigenda kutundibwa wano era baboda bagenda kukola ti abawalabu bennina bagenda kukola kino na kino nyina n'abazungu nabo bali bwe bati nabo bagenda kuleetako n'emirimu n'emirala kati de tulaba gwe ekikyo kinnyonnyola otya ye debate olwagye nabadde nkola ki yobadde weetaaga okuwulira gye mbadde neetaaga okuwulira okuva naddala w'omukulu mpuuga kugamba nti nedda obwedda mbalaba nga nsirikire ku kifugi byonna mbiwulidde ne bajeti yamwe ngisomye ntandikira ku page 1 kino na kino tekiyita olw'ensonga zino page 2 kinendo graph gye mwakubye tejja wano ennyingiza mwalimbye sente ziri bwe zityo n'olwekyo nze muntu omutuufu nzabitegeera kati debate nebanga ffena tusobola okukola ki okugifunamu naye bwe tugenda mu nkola eyo ey'olujeregerero nze ndowooza tegenda muyamba naffe tegenda tuyamba awamu naddala abantu amaze okutuuka ku sseeryo lyali badde kunnyonnyola bintu nga ffenna bituyamba ng'egyo bigenda okukolebwamu kisinga obukulu kale naye nga byebyo kutwaliza wamu waliwo ensonga ya Sheikh Shaban Mubajje Mufti bwana bamu tebagala kiwulira nti Mufti nga bagamba nti no omusajja ono oba oli awo asusse obw'omulamuzi tujjukira bulungi mekakokaawo
kigambibwa okuba nti emyaka egiva kuba mufti gyalambikibwa gina kubeera 7 kakati y'emyaka 7 yagiweza naye bagenza okutuuka mu constitution mu kawaayiro abantu besuze bagamba nti omusajja agenda bagenze bikulaba ati nga constitution yagikwata mudda nga yeeyongeza mbwe emyaka 5 bwe nawulira nga yeeyongezaayo 5 tegeeza bajja kuva ku 75 kati era bakyali mu kooti bakyagenda maaso n'okubanga besika ebitogi mu kooti naye ebimu ku byayogedde nga banne abamu bagamba nti gavumenti eno ekendeeze ku bukambwe ab'ebyokwerinda mukendeeze ku bukambwe twetaaga okulonda okulungi okunaabira mu 2026 obutafaanako nebyo babadde kawempe kati banange enguzi esukkiridde banange kino kiri bwe kiti banange ebintu birinnye ebbeeyi yamayumba gye yagambye nti ye ekizibu ekisinga obunene ennyo kya TikTok yeetaaga okuva mu Uganda era nakubiraga Mwami Museveni omulanga ne gavumenti n'okutwalizaawo mbatune mu nsonga eyo balabe nga TikTok bagibaninga mu Uganda nti abantu basusse okusiga obukyayi okwekola obusolosolo n'ebintu ebifaananako bwe bityo sebo TikTok yammwegenda neyanziza nti one sijja kwogera nnyo line ya bukulembeze ne bwe mba nga ddala constitution yagikyusa neva ku 7 negenda ku 75 kiki nambuganda ogikyusa nga ne75 giweddeko kyekiyinza okumugaanaawo tewali kimugana gikwatamu era balina kwesiba bbiri kwalabika akyaliwo nnyo naye katugende ku nsonga yennyini ebintu ng'ebyo ebyokukyusa ssemateeka byali badde tebiri mu bannaddiini baali birese eno byaffe mu nsi yaffe etali yabannaddiini nekyannaku nnyo nti kwe twali badde tulabira naye sijja bigendamu nnyo ebyo kyenjagala okutunulira olwaliyo TikTok TikTok agamba omukulu w'ekitiibwa agamba nti bagiwere TikTok naye obuzibu buli nti TikTok eringa bw'ogamba nti radio bagiwere ekisooka tulina amateeka agamala agaregulatinga TikTok weegali mu ggwanga Computer Misuse Act weeri tukwatagana n'amateeka amalala gonna era tubadde tukiraba badde boogera ebyansumattu ku TikTok badde bakwatibwa ne batwalira mu mbuga z'amateeka era siwagira muntu kulebula mulala sikiwagira kwanange saalyagadde bandebule ne point eri nti amateeka bw'olebula omulala weegali nawe bwe gaba weegali lwaki gweyagala tuwere buwezi TikTok kuba TikTok etegeeza abantu ate bannaddiini baali badde baagala nnyo TikTok okusinga omuntu omulala yenna bannaddiini baali badde beenyumiriza nnyo mu TikTok okusinga omulala yenna ku lwaki kubanga TikTok ekuba tooki sisuubira muntu n'omu tukwatagana muntu yenna munaddiini n'agamba TikTok mbi nga waliwo amateeka singa oyogera ebitajja agakukwata ku TikTok tukwatagana kati bw'omala okuŋŋamba nti oli mulokole oli musiraamu tukwatagana bulungi bw'omala okuŋŋamba nti oli mulokole oli musiraamu lwaki oba oyagala baweere omwenge nga todo tugambye oli mulokole oli musiraamu tukiba kiteeko batonywa gwe togunywa lwaki oba oyagala baguweere kubanga eriyo abagunywa ate gwe togunywa kati obuzibu obuli luddawa bw'obeera munaddiini nga TikTok ekuba tooki kuba kati ensi we yatuuka buli omu atya okola ekintu kyonna kuba bagenda mwanika kati bannaddiini baali badde bakuma mu 10 muliro nakwagala generation eno tokyasobola kwekweka oyo ayiseewo n'awaayiriza atwalibwe mu kooti z'amateeka bamuvunaanye ekirala lwaki munaddiini yaali badde alowooza nti bagenda muwogerako bubi nga kisinziirawa okumwogerako bubi nti munaddiini yenna akijjawo okulowooza nti basobola omuteebereza obubbi obwenzi kyeŋŋamba n'okuteebereza obuteebereza kimala munaddiini omulamba munaddiini yenna ow'eddiini yonna
oba mukatoliki oba muprotestant oba mulokole oba musevenisi oba musiraamu lwaki yalibadde yeekengera abantu okumusalako ebintu okumulowooleza ensi eno okumanya etabuse nnyo bwe mba mulina we mutudde mulinganga 10 waleti neebula n'ogamba bonna ogenda baaza lwaki gwe munnaddiini ne bakusookerako nti gwe basooka okubasaaki singa muba mulina we mutudde waleti y'omuntu neebula lwaki omuntu yalibadde atabuka nti nsooka kwaza munnaddiini timutudde wano naye pasito ono gwesooka okwaza faaza gwesooka okukebera imaamu ono nga waliwo omutamiivu waliwo omulaseta waliwo naye oli n'agamba nti okubakuba saaki osookera ku munnaddiini tomanya nti waliwo obuzibu tanti wabirawo obuzibu obunene munnaddiini mufo ky'okuyomba okwekangabiriza tola nti abalina okweta lwaki osookera ku nze musajja wa Katonda baba kuggyeemu obwesigo kikitegeeza sinagaseka kati kyekitegeeza kati bino byonna ayalibadde yeekubira enduulu nti TikTok etutta teyalibadde munnaddiini yalibadde mulala nnyo yalibadde mulala abenzi tebannayomba ababbi tebannayomba abawaddanga tebannayomba abalogo tebannayomba lwaki munnaddiini yasooka okuba enduulu TikTok eveewo lwaki munnaddiini gwosooka okuba enduulu timanyi Museveni gavumenti jangu gyo TikTok mazima lwaki kutula ti waliwo ekiragatta kuba bali bonna beekugambye bonna tewali yakubye enduulu tewali n'omu kati kitegeeza TikTok ebeerewo abantu kyebaba bakola gwe weetereeze kwetereza bwetereza ate gwe wekasheeyi aliyo lwaki beesibye ku ggwe gwe lwaki beesibye ku ggwe ndowooza kwalibadde kwetereza bwetereza ebirala byanguwa kuba TikTok talina weesanga muntu wavunaanyizibwa bw'atyo ng'emusanzeewa kuki oba endowooza bino byabaddewo ndowooza bwe bamusabuddeemu nalaba nga TikTok yeetaaga okuvaawo kubanga abaana ku TikTok okwo nga banyiize tosula mu nnyumba ye generation bwetyo nagiyiga n'omanya bwetambula kale tweyanza gye tweyanzeege akkiriza tukulekerere wano ebigambo byebyo ebyaleero omukulu mbadde naye nga tuwayamukko Mami Tegusuulwa Innocent akkiriza tujja kudda olulala twongere okuba nga twogera ensonga tukwagaliza kiseera kalungi weeraba